Kaakati omwami ono asse mukyala we ye kennyini nnyini. Bw'amaliriza okutta mukyala we n'amulya. N'amulya ng'amufumba, ng'amusalako ennyama mpola mpola nga bw'afumba bw'alya. Bw'awulira ng'ayogezza kulya ku ssavu ng'asala ku bbina lya mukyala we n'afumba n'alya. Asse mukyala we n'amweriira. Tatawaanye kukwata mulambo gwa mukazi we genda kuguziika oba agusuuleyo mu lusuku. Agambe kenkwettidde kankweriire nze kennyini nnyini, era amulidde n'amumalawo. Alessewo omutwe guno gwokka gwokka nga gwe guliwo gwokka gw'atalidde, wabula okuva ku mutwe okudda eno wansi yonna yonna, mabeere, bitundu bya kyama, bina, magulu, byonna omusajja abiridde. Eyo entamu gy'olaba awo y'entamu gy'abadde afumbiramu mukyala we, nga mwafumbira ennyama ya mukyala we n'alya. Gwe abasajja bajje bali boyo wange. Uliriza nga sinaba kutuusako vidiyo eno, nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Kaakati ku kyalo kye bayita Bununda ekisangibwa ekyenjojo, gye wasangibwa omusajja ono atawena atiisizza abantu ku kyalo. Omusajja ono yalidde mu kyalo we bamuyita Mwesigwa Richard. Mwesigwa yafunamu obutakkanya ne mukyala we ne bayomba ng'abafumbo. Balina omwana omu era ng'abadde babeera bonna nga bafumbo. Omwana waabwe abadde tabeera waka, nga abeera wa jjajjaawe. Bano ababiri abafumbo badde babeera ewaka, babiri bokka bokka. Kati balya abantu. Kuba omusajja tasobola kukakkana ku mukazi we n'amulya, bo nga bo tebalya bantu. Balya ne babadde balya nga bo ababiri abafumbo. Omusajja agenda n'ayigga oba omukyala n'ayigga, ne baleeta emirambo ne balya. Kati baafunamu obutakkaanya ewaka ng'abafumbo. Omwami kye yakola ng'akuba mukazi we mpaka bwe yamutta. Bwe yasse mukazi we n'agamba kati ate nkwettidde, ate nkwate omulambo nguziike, n'alya ki? Omusajja kye yakoze, omulambo gwa mukyala we ng'agaana okuguziika, teyaguziise. N'ababe abeeriira tayagala kumanya kasita obanga oli nnyama akulya. Omusajja ono ng'akwata omulambo gwa mukyala we ng'agutereka mu nnyumba, ng'addira ekisuuka bire ebibulangiti bye beebika ebyo ebicaafu ng'abikka ku mulambo gwa mukazi we. Afuna bulungi nnyo entamu gye bafumbiramu n'akambe ng'atandika kusala ku mukyala we ennyama. Ayatandikidde eno ku bbina, ebbina eryo eryabadde essava erya mukyala we, n'asala n'afumba n'alya, n'asala n'afumba n'alya, ng'alya mukyala we mu nnyama mu ngeri ya supu, kiro na misana, kya misana na kyaggulo. Agenda mu lusuku n'ayunja akatooke ke n'akaleeta, n'agenda ku mukazi we omufu ali wali agalamidde, n'amusalako ebifi, n'amanya nti kati bino ngenda kubiryako ekyemisana male emiryeko n'ekyeggulo, ng'afumbira mu nnyumba, tafumbira bweru. Ennyumba ye yagikubamu ekituli ky'olaba ekyo ekisobola okuyisa omukka. Ennyumba yagikubamu ekituli, omukka gusobola okufuluma ebweru. Abasajja gye bali bakambwe. Kati abantu b'oku kyalo bamaze ebbanga ng'omukazi ono tebamulaba. Omukazi ono eyaliriddwa ayitibwa Kalungi. Omukyala bamuyita Kalungi gwe baalidde. Bamaze ebbanga ku kyalo tebamulaba nga beebuuza, mukyala Mwesigwa Richard yalaga ludda wa nga tetukyamulaba? Kati omwami ono nga bamubuuza nga bagamba wayi mukazi we yalaga wa nga tetukyamulaba, nga bagamba alina gye yalagakokko naye ajja kudda. Bw'atyo bw'agamba abantu, kumba omukazi ali mu nnyumba yamutta, ali mu kumulya n'okumulya ali mu kumulya mpola mpola. Ebitumbe by'omukazi bino byonna yabisalako n'abirya, amagulu gonna yagalya, naye amagumba go yagaleka. Abadde asalako nnyama ng'amagumba agaleka ku ki? Agaleka awo. Nga bw'onaakwata akabuzi n'olaba nga
oddira okatadde ku gundi osalako busazi nnyama bwoti amagumba ng'ogalika kuki ku skeletoni. Kati noono bw'abadde akola mukazi we abadde olubuto luno yalwabuluzaamu bw'ati ebyenda n'abijjamu n'abiteeka wali n'atandika okulya mukazi we ng'amulya ng'amufumba. Obudde bwe buziba obw'ekiro ayina era okwebaka mu nnyumba eyo. Omulambo gwa mukazi we guli wali agulya eno ne mu nnyumba yeebakamu. Kati nga bw'omanyi ennyama y'omuntu afudde avunda. Omukazi ono gwe balidde akalungi atandise okuvunda, ekivundu kiba nga kitandise okuyita mu nnyumba ng'awunya, ekivundu kitandise okuwunya. Bw'atandise okuvunda omukulu ono teyadduka, talina yadde n'okugamba nti adduke mbu simanya yeekweke kuki, buli kimu abaddewo. Wabaddewo ababadde bava okulima bayise kumpi n'ennyumba y'omusajja ono abadde alya mukazi we. Bagenze okuwulira, bawulira oguvundu, ekivundu nga kiwunya. Jjukira guno ogutuli gwe yakuba mu nnyumba ogufulumya omukka ate nga kye kituli ekifulumya ekivundu. Ne bagamba lindako, muno kiki ekivundu ekiva muno kiki? Temubanga mwafiiramu omuntu. Omukazi mu maka gano eno bamaze ebbanga nga tebamulaba ku kyalo. Kati ate bayitawo ku nnyumba bawulira ekivundu kifubutuka mu nnyumba. Kwe kujja balingize balabe kiki. Bagenze okukubayo eriiso bwe bati okumulisayo akatooki kuba enzikiza ebadde y'amaanyi nga balaba ekintu ekigalamidde ng'omufu nga bamubiseeko ki, nga bamubiseeko ekisooka, wabula ng'enswera ziri muli zinyooka. Omwami abadde yafulumyemu ndowooza nga yadde alimbyemukko yatambuddemu, ajja kkomawo edda n'ennyama ndowooza ebadde evunze era ng'akyagirya. Kye bakoze kwe kumenya oluggi lw'ennyumba ne bayingira munda. Bagenze okuyingira munda ng'ekivundu ekiri muli ng'omusajja yatta mukazi we n'atandika okumulya mpola mpola. Essepiki gy'abadde afumbiramu mu nnyama ya mukyala we ng'eri wano eno. Ssenkaggala akomawo tamanyi nti eno ewaka ewali omulambo byawunye edda. Atuuka babuuza ate mmwe mwagala ki mu nnyumba yange? Bamugamba ono omukyala wo gwe watta, yeekyangacyangawo yeecwankuula. Amanya nti kale girabika nno giwunye, girabika giwunye. Akyuka atandika akakumi. Bamugoba, bamukwata, bamugamba ssebo watta mukazi wo ate n'olyoka omuddako n'omulya. Kwegamba nga atambula eyo mu kkubo naye nga yeebajjagala bifi bya mukazi we. Ne yeebajjagala naye nga yeebajjagala bifi bya mukazi we. Omuye bamukutte. Ebyembi bisekerwa naye kino kyo mu butuufu nange kinsusseeko. Omusajja nga yeerira mukazi we nga bw'abeera eyo mu banne yeebajjagala ne balowooza nti omusajja yalidde akanyama oba kabuzi oba kate. Kumbe nnyama ya mukazi we gy'alya gw'alya. Era abantu bakuŋŋaanye, tebamukuubye tebamusse, bakubidde poliisi. Poliisi n'ejja n'ekwata akatwe kubanga omukazi babadde baamulidde nga yasigazzaako mutwe gwokka gwokka, ng'omutwe gwe gusigaddeko gwokka ne buno obugere buneeno. Omusajja ndowooza yabunuunanuuna n'alekawo otugumbagumba. Ne bajja ne bakuŋŋaanya amagumba g'omukazi n'omutwe, poliisi n'ebitwala, ssenkaggale naye ne bamutwalirako mbu bamusibe. Kati mu butuufu ono asaana okusibwa ono? Ono tasaana kusibwa. Ono osiba ki osiba ki? Ono tasaana kusibwa. Ono asaana kukwatibwa naye ne bamuteeka kalabba. Ono bw'aliridde mukazi we bw'atyo, golooza abantu be yaakalya bameka ng'abantu tebamanyi? Golooza yaakalya bameka? Ate okuba ng'alidde bangi. Naye byebyo ebiri ku sayidi eyo. Omaico Uganda YouTube channel kwoli ebyewuunyisa biri mu nsi. Mwebale nnyo kuba nti ate mugoberera ab'ekumi na ku mukutu. Mbaagala nnyo 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 mwenna. Omukama Katonda abankuumire, abankolera obulungi obutagambika. Mubeere bulungi, mweraba. Peace.
and love.